Okusinza kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ki Uganda Cancer Institute kyazuulibwa nti Uganda efuna abalwadde ba kkookolo 446 buli mwaka, nga ku bano 2.2 bafa. Kkookolo ono ali mu bika eby'enjawulo, wabula nga butuukidde olwaleero kkookolo w'oluseke olutambuza ebyokulya okuva mu kamwa okutuuka mu lubuto mu lufuutifuuti esophageal cancer yeeraliikiriza abakugu mu kujjanjaba ekirwadde kino. Kizuuliddwa nti kkookolo ono wano mu Uganda akwata kyakusatu mu bika bya kkookolo ebitta amangu, nga mu basajja akwata kyakubiri. Okusinziira ku bakugu mu kitongole kya Uganda Cancer Institute, emisinde kkookolo w'oluseke luno gy'attamu abantu yeeraliikiriza, kyokka ng'okumuzuula mu muntu aba yamusensera dda. Obeera ng'avudde mu stage mwe wandiwonedde, ne tuba nti kati tuli mu kujjanjaba symptoms, tukendeeza ku bulumi, tulabe nti kale togendera mu bulumi. Tukitegedde nti okunywa omwenge oguyitiridde, okunywa ebintu ebyokya ennyo bye bimu ku kanaaluzaala w'obulwadde buno. Kwegamba waliwo emmere ze tulya ne tuba nga emmere ze twagala kulya baga, hambaga, chips, omubiri teguyamba. Eky'omukisa omulungi, kkookolo n'asobola okwewalwa singa omuntu agoberera okuwabulwa kw'abasawo. Buli muntu mugambe munno we mukola ku mulimu twekebeza obulwadde buno. Mu Cancer Institute tulina screening clinic ya bwereere. Obulwadde bwa kkookolo ze zimu ku ndwadde enzibu okujjanjabibwa olw'ensonga nti nga yakutte omuntu asaasaana mangu mu mubiri. Kyokka eky'omukisa omulungi, kkookolo n'asobola okwewalibwa nga twegendereza engeri gye tulyamu ne gye tutambuzaamu obulamu. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.